gange bampita kusima Irene omuyimbi wa gospel olunaku olwaleero tuze wano ku mukolo gwa Independence Day gw'aba Pakistan baguselebratingira wano Uganda. Tuli wano era nga ffe batuwadde omukisa gw'amaanyi okubanga tuyimba. Atakumanya inzoga mbuli muddugavu aba Pakistan obagazaaki? Aba Pakistan anti nabafumbirwa nembazaalamu ne banzaalamu Oluganda be banzaalamu ne banzaalamu n'abaana. Kati ng'ovudde ku ekyo bampadde omukisa okuleetayo abayimba kalucha ku mulundi guno nkozeseza ba MDK Entertainment okujja okusobola okukola mu kifo kino. Then n'abaana babawadde chance okupremiaringirawo video yaabwe ku mukolo gwa Independence. Oyogera ku kalucha by'obuwangwa? By'obuwangwa, amazina g'obuwangwa ge babadde beetaaga. Kati ne bano bakoze oluyimba lwa Independence yaabwe y'aba Pakistan. Kyova olaba osanze nga bayimba hurudu nga kana akaana kayimbye hurudu nange nekewunya olulimi lwewaabwe ate nga kana Uganda kakuno kali mixed blood. Babaddewo ku Asma Queen Star, Mary King Star bakoze kolabo yaabwe. Oli omu ku batono abafunye omukisa okuperforminga ku stage era tufunye omukisa gw'amaanyi nti oba tiimu esinze? Ate biriiko ebyo ffe ebisinga babaddewo kale nga bwomanya nga bano kalucha okubalobingira naye ffe tukikola kubanga kino kyaffe nga bwomanyi. Kati bwe kityo bwe kiri, otherwise ffe tubeebaza Abapakisani bano lwaki naffe tubabeererawo. Temirundi egisinga charities zenkola mu bantu be batuteekamu ki oluusi akasente ako okulaba nti omu ku baana bo naye yeyunze ku Kampala Parents gundi nga ba Fresh Kid. Akagereke kiri nti mwana ayimba nga ba Fresh Kid? Nedda, baana bange basomera ku Victorious naye gundi Kampala Parents bwebe esazeewo gamba nti munange naffe ketuweeyo ka chance nga ke bawa Fresh Kid kubanga baana bange bolaba mu kilaasi bagezi bali active, abamu bazanya emipiira, abamu baswima, abamu ba musicians nga bo balaba. Kati nabo ne batuwa ka chance ako okutuwa gundi okutuwa scholarship nakyo kikola. Oli gwe tubadde tulowooza nti bwe badde scholarship ebiseera ebisinga teyeereka ne Fresh Kid. Fresh Kid yali olwo ate yamusabadda n'agamba Umeeri kubanga bamikwano yamusabadda jangu naye nga bw'omanyi ffe tuyiriba bintu bingi naye bwe batuwa ka offer ako tukaaniriza naye Umeeri kati agenda mu P7 ono omulabye takikubye Asma Queen Star akikubye kati naye bwe bamuwa offer eyo ne bamuwa scholarship nakyo kitugattako. Mary King Star bakuwadde scholarship oba nedda tebannaba gisabe? You ask parents. Okay, mbavuga speed tugikurossingedde wali. Tebana bagimpa ne saba bagimpa. Saba bagikuwa. Obuli oyagala osomako ne ba Fresh Kid mu kirasi zezimu? Ansaba nnyo zije. Obeere wamu naye? Kiki byogomba ku Fresh Kid? Sitayiro ye y'okuyimba evibe ye byebinyumira. Yimba kyoba Fresh Kid okyasinza okwagala? Fiyanani. Jimukanga muti gende simanyi giyimba bulungi naye nomali mbeerawo nga njiwulirizaamu. Mu kilasi? Ali mu P6. Oyagala kuyimbira Uganda oba Pakistan? Byombi. Naye nga wawa osinga okuwulira Uganda. Oyagala kubeera ki bw'oba okuze? Minisita owaki? wa Uganda. Owulira otya okubanga abaana bano b'omukisa kuba ndi mu kulaba group y'abaana bangi bali mu group yo nga manager oba? Bano abaana balina manager waabwe bava mu MDK gundi ono ni Douglas yabakwasaganya waliwo n'eridda omulala nga lije bakikwasaganya balazeewo balidda bwe bali wano n'omulala abaddewo wuli eri akyali mu vibes yagambye kusiima wandeese wanafuniddewo ebisima bya connection bangi Bapakistani bamuyise kubanga bamwongerako emirimu emirala. Kusima talk about discrimination kuba bingi bibeerako ne ku internet facinga zino ze tubaddemu bwe tuzira ku internet nolanga ola ataddeka comment oba bano baavaawa kiki kyosobola okureactingako ku nsonga ngeyo discrimination? Nze kyembadde njogera eri abantu abakomentinga bubi eri bano Abapakistani oba mixed blood kwotadde n'aba Indians n'abalala
nze kyembadde nsaba abantu tebamanyi tabantu bano mu kujja kwabwe wano mu Uganda bakuliyetinze emirimu era bannayuganda era bangi bagagawadde okitegeera nga bayitira nti babawadde emirimu then n'ekirala okulaba nti batuwanga laavu we bakola charity zaabwe singa baziyitira abantu balala kyokka olaba nti neera bazigatta ki mu bannayuganda mu lockdown baaliwo kuviira ddala emabega baze bakola ki babaawo ku idi zonna ogenda okulaba nti essanyu lyabwe kuwa bannayuganda okitegeera bangi babifuniddemu ebisima waliwo wano abadansa betwaleeta kati mpulira balinnya n'ennyonyi naye connection zonna nga ziva mu Bapakistani so nze mbadde ngamba tubawe respect tubawe love osanga mu kujja eno ne babayisa obubi kyova olaba oluusi abamu bowulira Saudi Arabia biki kusinziira maybe bwe bagenda mu nsi endala ne batabawa eyo love ate nga bo balaba bakola kinene okulaba nti babawadde ki omukwano. Kusima, you are Ugandan. Do these people love Ugandan music? Yeah, they have started loving Ugandan music because I have inspired them. Many I have been inspiring them. Not only that, I have been talking about our culture. That's why you see that they have given them opportunity to come and present the culture. Yeah. Bwetwogera ku gospel music bwetudda ku side y'abakyala oli omu ku bakyala balemedde mu kamera always mu charities n'ebirala gye buvuddeko Uganda yali emanyi nnyo Judith Babirye osobola okukkiriza nti bwe yadda mu kifo kya Judith Babirye in case oli akigambye nange nze simanyi abantu bwe basobola otugamba ku ekyo naye nze nange nkola paati yange nganze ne Judith naye akola paati ye ngaki nga ye kati bw'olaba nze omuyimbi abadde inspiringa nnyo okulaba nti abantu bakiririza mu Katonda era ojja kizuula nti Bapakistan nabo batandise otuwa platforms olaba Umeri bamuyita ne bamuwa ne ku ssente abayimbiremu ate nga ayimba ki gospel music okitegeera kati ogenda okulaba n'abakaluca babaleese luli tebyaliwo naye ogenda okulaba nti buli kimu bambi bagezaako okutwenyigiramu okulaba nti tukola ki tukolagana wamu nabo ngaba na mawulebe Uganda mu entertainment Abapakistani kikyo tusakiddeyo Abapakistani namwe kubasakira namwe mukimanyi bulijjo ensimbi muziryange z'Abapakistani mumanyi ebintu bye mufunye mu Abapakistani Umeri kitegeeza Umeri lyamuweebwa brother we sirimanyi bulungi naye liringa oba wakabinga bw'omulaba okitegeera wakabinga bw'omulaba baze bagatibwako kati abalala batera n'otukubira amasimu yes abalala batera otukubira amasimu ne boogera naffe kusimba ffe tugatireko wano kusimba ffe tugatire kyonna tukikwasaganya kyonna gye kiri era singa tuwadde ku ground nga tetukola bano osuubira twandibasanzeewo Eddie Kenzo bambi musajja mulungi nnyo era nze muwagira Umeri obadde ogendayo ku platform ye bangi nakuva ebunyolo okuva Mbarara okuva buli omu tufunye opportunities ez'amanyi okuva mu kifo ekyo era olw'okugenda awo abaana babadde inspired nnyo nze naye wunya Umeri ku birthday ng'ajja gamba maama nampa sente ne mugamba mwana gwe sente ozijjeewa nangamba mami nze gwolaba nebeereramu nenkubako music mu Bapakistani bano ne bampa kuki ku sente naye nga inspiration yonna agifuna olwo platform zakola ki ze bamuwa chance ezo ne zimu motivating ng'omwana